yonna gyosinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG okubeera nga ate nkutuusaako amawulire naddala gwe gy'otasobodde kubeera nga ate otuuka olunaku olwaleero, era nga olunaku olwaleero Abannayuganda basobodde okubeera nga ate bagenda wali ku polling stations ez'enjawulo okubeera nga tebalonda abakulembeze baabwe, era ng'ebintu bingi nnyo bisobodde okubeera nga tebihappeninga ewamu okulonda kusobodde okubeera nga tekutambula bulungi smoothly, naye wabaddewoko engeri y'akaglitch nti ebyuma of course byosookerako okubeera nga ate munnange oscaningako akaluluko ebimu ku polling stations ezimu bibadde tebikola, era oluvannyuma ndowooza zibadde essaawa nga 5 omukulu Simon Byabakama n'avaayo n'alangira nti ebyuma kale basooke babeere nga tebabiteeka ebbali, abantu babeere nga tebagenda balonde kasita obeera ng'erinnya lyo liri mu register beera nga tolikeberamu olisangamu okubeera nga ate ogenda okube akaluluko, era ng'embeera ebadde ekyali nzikakkamu mu bitundu ebimu, wabula ebitundu ebimu embeera esobodde okubeera nga ate esajjuka. Waliwo abantu abamu abasobodde okubeera nga tebavaayo nga bagamba nti ffe tumala okubeera nga tetulonda tugenda okubeera nga tetusigala ku polling stations, ate nga jjukira abakulu mu magye ne poliisi nga bakulembeddwa mu CDF, omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kayinolugaba yavaayo n'abeera nga te agamba nti wamala okulonda genda eka, ebisigadde bino byonna bijja kubeera nga tebikutuuka ku radios oba ku TVs ez'enjawulo, oba sinakidi oba nga yogera kubeera nga tomanya ebisingawo genda eka, wabula kalulu kanaba kawedde awo essaawa nga 10 osobola okubeera nga ate okuma ku polling station n'owuliriza embeera nga bwesobodde okubeera nga ate etambula. Kakati no omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform akikwatidde bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abeera nga teyeekubira omulanga, era nga akalulu nga tebala kubeera nga tebatandika okukabala ye, avuddeyo n'abeera nga ate munange akakubamu ebituli n'aga nti akalulu kano tekagenda kubeera nga ate akabeera k'amazima na bwenkanya, era nga waliwo omukugu gw'ebbaluwa gwasobodde okubeera nga ate awandiikira ensi ez'amaanyi, era njagala okubeera nga tembikuyitiramuko wano mpolampola nawe osobola okubeera nga ate ensonga ozewulirako. Avudde n'agamba nti the world needs to know what is happening in Uganda on election day. Internet switched off, massive ballot stuffing report everywhere. Our leaders, including Deputy President for Western Region, arrested. Many of our polling agents and supervisors abducted, and others are just off polling stations. BVVK machines have failed everywhere. The people of Uganda must rise to the occasion and reject the criminal regime. The world must never give any legitimacy to the regime of blood and shame. What omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okubeera nga ate ayogera, agambye nti avudde n'agamba nti akalulu kano si kamazima na bwenkanya, era nga kino akyesigamiza ku kubeera nga ate munange abantu omujawulo bagubedde ku polling stations ebyuma biganya okubeera nga tebikola, ba polling agents ne ba supervisors abalina okubeera nga tebakwata DR forms abasinga abakwatiddwa naddala mu Western Uganda eyo ne mu Northern Uganda, era nga avuddeyo omulanga anagukubira ensi yonna yonna nti babeere nga ate akalulu kano tebakakkiriza, era ngenda kubeera nga tekuterawo n'ebigambo ebimu byasobodde okubeera nga ate ayogera olunaku olwaleero ku press conference gyasobodde okubeera nga ate ayogera bino ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sides eyo, era ngenda kubeera nga tembikutuusako byonna byonna ebinaabiguddewo mu ggwanga lyattu Uganda mpaka nga abakulu aba Electoral Commission nga batuuse okubeera nga tebalangira ki ekisobodde okubeera nga tekiva mu nsonga oba ekisobodde okubeera nga tekiva mu kulonda kuno kusobodde okubeera nga tekubeerawo olunaku olwaleero nga 15 January. So kamere nga tembaterawo obutambi buno musobola okubeera nga temuwulira embeera nga bwesobodde okubeera nga ate ebeerawo olunaku olwaleero, sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga zino eza elections. Tula butuuzi kalya video teeka ekigawo likinga sharingirako abala comment section akabokisako kajja kubeera open wansawo tekigenda kubeera nga teosobola endowooza nawo okusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira. Subscribinga oleme kubeera nga ate osubwa updates ku biki ebinaabizeko byonna byonna mpaka nga kalulu akatesa okubeera nga ate kalangirirwa. Tuula akalira akamere nga tembatera ensonga zino oluvannyuma zirina amawulire amangi tofaawo. First and foremost, this is called a protest vote. We've been protesting for the last 3 months and beyond. We've been holding the national flag because it is within our constitution to protest. And yes, we've been telling the people of Uganda that this election is not about me as a candidate.
It is about their right and defending their vote. So should the Electoral Commission subvert their voice, they have every right, as per Article 29 of our Constitution, to protest unarmed and non-violently. Ate mbasuubiza era nabasuubiza nti president agenda okuwangula mwenna mumanyi olw'okuba nti akira abalala. Ndi independent, siina kibiina, siina kajanja ako ka bibiina nze sibikkiririzaamu kuba bireeta enjawukana. Ngenda kukolagana ne president nkimanya agenda okuwangula Mwami Museveni. Olwo nno tulete reforms. Mwe bannayuganda ze mugenda okufunamu mulekeraawo obusungu n'akajanja. Tubasaba bannayuganda ng'okulonda kuwedde. Boba kuwangula ddeeka okola ebirala. Reforms, magnificent reforms, nzikwaso yenna n'abakoze eki. Waliwo awangula n'awangulwa. Era temulowooza nti obutannonda mba mumbonerezza. Nedda nja kukwata akakyala kae kakube drive around the city. Ngende nnime, ngende nkole ebirala. Kiyamba ggwe okulonda omukulembeze omulungi. Agenda okukola ebyo gwe byogenda okufunamu. Mmwe mufunamu. Singa neyo gye nalikoze nga mpangudde nga It's okay, and bwabwe ne ID nga babulina babeera ku layini endala balindira kunoonya jasa mu register nga genda ku layini endala engeri y'okwanguyiza abalondesa ne bano abalonda bennyini okubanguyiza n'okukola omulimu okutambula mu bwangu kiteeta abantu bangu kulonda. Sawa zino wetwogerera ebitundu ebyenjawulo tutuuse ku bitundu ebyenjawulo nga just bakyabala obululu nibasookera kuba bapulezidenti obabala kamu babuteeka mu kisiemu nga basobola kuwawulabula bugenda wali bugenda wali biji bali bakandidate 8 nga basobola agenti abakandidate abo bapulezidenti baitaya kukola okukwata wakabokisi abakwata bwe batyo kati olumala engagement level webanga ewedde ebaddako MP awuma MP webanga bawedde ebaddako wa MP aba constituency eyo then wabanga bamaliza bonna then batandika okubala ne batandika okubala ku level y'aba president gundi afunye bwati Robert Kyagulanyi afunye bwebutyo wa NOP NRM wa Museveni John Museveni then n'abalala bwe batyo then babaddako ne baddako woman MP then MP wa constituency. The process is getting a mass right now because we don't know the bend the absolute region. Society yamanyi mu bitundu society bweji waliwo ne police waliwo ne police naye bw'otuuka ku bitundu ebimu ebakutamba kwa sasa nakutamba kwa watu abalundi 7 abantu besanzeeko abantu we balinga okujulira era ng'abajulizi kaluuka abatebase
ndabawo ndebituse ku wantu wa mirundi ebiri bokka abantu wasigadde wonna tusanzeewo bajeti bokka era bajeti bokka wenyimidde wano wenyini waliwo bajeti endabawo n'amagye epoliisi tebaliwo tewali munnayuganda yenna kani omulonzi yenna kujjako agenti yekka bwe baliwo eba nabakulidde okulonda bebaliwo ku bitundu byentambudde omusanvu bibiri byokka byensazeeko abanayuganda nga bali awo naye nga batudde mabbali gawali webali ku bitundu omusanvu byenakatambula essaawa zino yes embeera eriwo amagye wegali bulungi era n'ebyalo mwe tuli tumanyi bulungi naye amagye gatambula mu enjawulo naddala bukabe eza gavumenti nezitali za gavumenti eza national drug authority neziddaga ebitundu ebyeddagala ezitambula nga zinawula ebyo ebyebyalo era mundala kazimulina era waliwo abaddewo n'okusika omuguwa eri minisita omumbejja wa Busoga Rwetapasi Namuganza abakuumi be beekubira ddala kweyiza ddala ebisapo eby'amaanyi nga abakuumi be bakubagana n'amagye abakuumi ba minisita bakubagana n'amagye jjukira minisita akulemberwa waliwo omwami amukulembera ali ku levo ya Kano mu babadde baagala oba kuwamba Kano akulira ttiimu ya minisita Namuganza awo bavudde okusika omuguwa eri abakuumi ba minisita Namuganza ne beekuba nkomerero abakuumi ba minisita Namuganza ne basinza amagye amaanyi ku nkomero ne bakwata amagye ba mirundi ebiri n'emmotoka eyo netwalibwa ku poliisi eya Namutumba district eripoota okutwaliza wamu mu bendo erya Busoga region right now we tuli nga tweyongera okuba nga tulondoola egenda mu maaso mu bendo wano erya Busoga region wano wendi tetunafuna results yonna ku level ya president president candidates tetunafuna ku results yonna baddemu results zetuliko nazo zetulina zaba area MOP ab'ekitundu ekyo bokka mu bifo ebibiri n'ebiri ebirala bakyabala nejjukira ngambye twasooka ku level y'aba president ne baddako woman MOP ne baddako area MOP webityo webitambula sebo president banakutandika okunawunsinga ati wano afunye bwati ni wano afunye bwati yes kyasobola okugattako okutegeera okusinziira bwembanga nkola lipooti okusinziira kyendaba ate nga ezisente sizakakiiko byakulonda ate siza president omulinzi ow'eggwanga nedda sente gwe mwana omulimi senga wange ow'omukyalo senga wange abeera mu kyalo onna epiriyoni zagenda naye ku nkomerero tewali kintu kikozeeko ne kati kiba kiraga ki emyaka etaano gino ekiriira nkaabire era tuyinza okubeera ndowa nga tuli mu lugendo luli abakulembeze ab'enjawulo bebagenze nga bagamba nti mpaawo atalikola ki mpaawo atalikaaba era si kitulina okutegeera si kirina okumanya era tubeere bagumu abano abebaka omuntu eyebaka wansi abatasuubira kugu emyaka etaano kino nande genda kubeera mubiro mbeera mumbeera ddala wa wansi abanagana besibe bbiri kubanga byonna tubadde tulindanga after 5 years today after 5 years olwaleero abanagana lwe bavuddeyo okulaga eddoboozi lyabwe so kati tulindira aba bavudde erweza naye okusinziira
omuwendo gw'essente obutitimbi bw'essente abasingamba mu titimbi bw'essente kuba mulwadde n'ebyuma byenye ebyagula ebyatwala tiriyoni 2 bikozeeko tewali munnauganda wadde omu abannauganda bagamba abalonda bali miliyoni 10+ okitegera bulungi naye tewali muntu akozesa wadde ouma wadde wadde kamu tulaba nga tubanga tulina okwekaabira tulina okwekaabira naye katusaba omutonzi ekirungi tulina moto yaffe ennungi olwakatonda n'ensi yaffe omunauganda yeekaabire kyesobola okugamba katono kale muganda wange tweyanziza nnyo tweyanze tujja kuba tukulira tugenda maaso okugenda ebyobusoga n'ekitundu kino kye tuli mu polling station gy'otwala? Amannya agange Kitibwa Mulindwa Robert, nze presiding officer owa ono Remiaga sub county from alphabet NAB to Z. Mpozi kugamba alphabet NAB to Z oba otegeeza ki? Tandikira ku bantu abamanya NABUL okutuuka ku Z. Tulinawo wano polling station bbiri nga we musobola okulengera wali eri etandikira ku A paka ku NABUL. Kati eri weekoma wano weetandikira. Kati wano nga tetunagenda maaso kati wano Dan soko tulageko wali eri tulaba wali okulonda kulinga bamaliriza baweddewo kiki? Ensonga ebaddewo abantu babaddewo nga bangi mu ntandikwa naye ne batuuka ne bazira okulonda ne baddayo lwa nsonga waliwo ffe tetutegedde kituufu bwe kivudde basanze ng'ensonga gye bawa tibalina obululu bwe basanze mu box nga tebannatandika kulonda kati abantu bo ne bazira era ne baddayo bwabwe ne ID nga babulina nga babeera ku layini endala baalindira kunoonya just mu register nga ogenda ku layini endala
engeri okwanguyiza abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.